okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo. Nkulamusizzaako mukwano gwange omulungi Mukama waffe Yesu Kristo. Twebaza Katonda kubanga n'olwaleero alutuwadde ne bukya nga tukyassa omukoggo obulamu. Erinnya lye lyebazibwe. Mwasuze bulungi. Njagala okukkiriza nti Katonda abalabiridde. Abayise mu bisoomooza erinnya lya Mukama lye lisinga amannya gonna kwe muteekeddwa okwesigama. Era Katonda tabalekeredde. Manyi ng'ajja kubibayisaamu ate mu buwanguzi. Naye abatuuse ku buwanguzi erinnya lya Mukama waffe lyebazibwe. Njagala kwebaza kubanga n'olwaleero kitutte nga kikulu okubeera ku lutimbe luno olwa 3ABN TV mu pulogulaamu yaffe ensula ey'enkya. Ng'ekigenderwa kyakwongera kuyiga n'okutambula awamu ne Mukama waffe buli lunaku nga tetunnaba kubaako bye tukola mu mirimu gyaffe egya bulijjo. Mu kiseera kino oyogera butereevu ne Isaac Walugembe, omuweereza w'enjiri ya Kristo nga nsinziira mu kkanisa eno eya Seventh-day Adventist Church okutambuza obubaka buno n'okukutuusaako ebyo Katonda by'ayagala tutegeere n'okubissa mu nkola. Nsaba oweeyo ekiseera ozuukuse n'atannazuukuka oba ogabaneko obubaka buno n'owabalala abali mu kufuba okulaba nga olunaku luno olubeera lwa mukisa gye bali. Twogere ne Katonda waffe naye agere gye tuli tulyoke tulabe omukisa ogwo nga gutuuka mu bulamu bwaffe. Katwebaze olw'ekyokuyiga. Ogulumizibwe nnyo Mukama oweebwe ekitiibwa kubanga n'olwaleero otuwadde omukisa tubeerewo nga tuli balamu. Weebale kutuyisa mu kiro. Kaakano nga bukedde yogerako gye tuli. Naffe tukutegeeze ensonga zaffe olunaku lubeere lwa mukisa mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Mu kiseera kino njagadde era otambule nange mu kyokuyiga ekiriko omuntu okugamba nti ekigambo kya Katonda. Ekigambo kya Katonda, Katonda ayogera naffe mu ngeri ez'enjawulo. Ekigambo kye ge magezi mwe tutambulira. Ekigambo kye bwe bulamu eri abamukkiririzaamu. Ekigambo kye kye kituwanirira, kye kitulesaawo nga tuli balamu. Ekigambo ekyo kye kituteesaawo kubanga tubaddewo lwa kigambo kye. Bwe tusoma mu kitabo kya Yakobo essuula esooka onyole olwa 22, Bayibuli egamba bw'eti. Yakobo essuula esooka olunyolo lwa 22 lugamba, naye mubeerenga bakozi ba kigambo, si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba. Naye mubeerenga bakozi ba kigambo, si bawulizi buwulizi nga mwerimbalimba. Ekigambo ekyo kizito wamu. Bw'owulira ekigambo nga kyogeddwa naye nga kikusaba okubaako kyokola n'otakola, naye nga wakiwulidde ate n'ogenda oyogera mu bantu nti simunange nabiwulira era ffe twatandikawo ekintu ekyo, oba weerimba. Kubanga bwe twateesa tutandikewo sako, bwe twateesa tubeeko kye tukola, ekigambo wakiwulira naye mu baakola tewaliimu. Kati tutuuse ku buwanguzi, tuzimbye amayumba, tufunye ssente, oli eyo yogera. Kale abantu abo batandika nabo batandika wendi.
era eyo ennyumba gye bazimbye ezo bizinesi ze batuuseeko n'ensimbi ezo ze balina zirimu omukono gwange. Batambulira ku kirowoozo kyange. Naye ng'ate ggwe tolinayo nnyumba, tolinayo yadde akapiki, naye oli mu kugamba nti gundi ono ekirowoozo kyange kwatambulira. Era ababa bakuwuliriza nga balina ku magezi bakitegeererawo nti oli mulimba. Kubanga kituufu ekigambo wakiwulira nti twagala tuzimbe ennyumba, tukuŋŋanye ssente tuzimbe ennyumba, naye bwe wakiwulira tewakikola. Baba bakikola ne batuuka ku buwanguzi n'ennyumba bazirina, gwe tolina. Kati oba weerimba. Bayibuli kyevudde egamba nti tubeere bakozi ba kigambo, so si bawulizi baakyo. Nga twerimba kitegeeza okuwulira kutambula n'okukola. Bw'owulira n'otegeera naye n'otassa mu nkola oba mulimba. Okuwulira kwe kusooka ne kuddako okukola. Kaakati ssebo naawe nnyabo, Bayibuli egambye nti ekigambo kya Katonda kyetaaga kuteekesa mu nkola, so si kukiwulira buwulizi. Kubanga bwe tunaawulira obuwulizi nga tetutadde mu nkola tujja kuba twerimba. Naye bwe tunaateeka mu nkola kye tuwulidde tujja kuba tulabye omukisa. Gwe weebuuze skills mmeka z'omanyi mu mutwe gwo nga n'abamu mwateekamu ne ssente ne mugenda muyiga? Naye nga tokola. Ebigambo bimeka ebikugambiddwa nga bw'obikola ojja kubeera wa ddembe, nga bw'obikola ojja kubeera muwanguzi, naye n'obyeginowalinga n'obirekaawo ebyembi nga n'ababikugamba wabategeeza nti nkitegedde kangende nkisse mu nkola, notakissaamu. Okimanyi nti n'abamu ku ffe waliwo amaziga ge tukaaba, ng'amaziga ago g'okaaba gavudde mu kuwulira buwulizi kigambo naye n'otakiteeka mu nkola. Wawulira era abamu ku mmwe mukaaba, kale singa namanya kyokka baŋŋamba. Okuwulira kirala n'okuteeka mu nkola kirala, naye omuntu alina amagezi bw'awulira ebimuyamba, ebimugasa, ebimutwala mu maaso by'ateeka mu nkola. Ebigambo by'amaanyi nnyo. Abantu bayinza okutegeera amangu by'okkiriza ne kyoyimiriddeko mu bulamu bwo nga basinziira ku bigambo byo. Ebigambo byo, omusajja bamuyita Ssali ye yayimba n'agamba omumwa gwo gwe gutulaga gye wakulira, gy'osibuka n'empisa zo. Omulala bamuyitanga Deo naye yayimba n'agamba nti omusajja kasuku ekyamussa byali bigambo bye, gwali mumu. Kakati ebigambo by'oyogera bye bituleetera ffe abaliwo era abakulaba okukkiriza ne tutegeera amangu ky'otegeeza
ne tupima amagezi go, ne tumanya ebirowoozo byo. Era ebigambo ebyo kwe tusinza ne tugamba naye ono yali atufera oba yali asaaga, kubanga buli kigambo kigobererwa ekikolwa. Bayibuli eraga Yesu nga kigambo kya Katonda. Osoma Yokaana essula esooka okuva ku nnyolyi esooka okutuuka ku lwokusatu. Bayibuli ayogera ku Yesu nga kigambo. Agamba nti ku lubereberye waaliwo kigambo, era kigambo n'aba wali Katonda, kigambo n'aba Katonda. Oyo eyaliwo ku lubereberye awali Katonda. Ebintu byonna byakolebwa ku bw'oyo, era awatali ye tewaakolebwa kintu na kimu ekyakolebwa. Kigambo n'afuuka omubiri n'abeerako gye tuli, ne tulaba ekitiibwa kye, ekitiibwa ky'oyo eyazaalibwa omu yekka Kitaffe ng'ajjudde ekisa n'amazima. Bw'osoma essula y'olubereberye esooka, bwe tusookera ddala okulaba ekigambo kya Katonda nga kikola. Katonda yatonda eggulu n'ensi olw'amaanyi g'ekigambo kye, ng'agamba nti wabeewo obutangaavu era ne wabaawo obutangaavu. Tubeera mu bwengula obunene era obutaliiko kkomo obwatondebwa n'amaanyi g'ekigambo kya Katonda. Yokaana asonga ku kigambo ono yekka okubeera n'abantu. Kwegamba amaanyi agatonda, agaddamu okutonda era agayimirizaawo obutonde bwonna gakka okubeera mu ffe, era ng'erinnya lyago ye Yesu Kristo. Ekigambo kya Katonda kye kyatonda nze naawe. Ekigambo kya Katonda kye kitonda omuntu omujja mu nzi. Ekigambo kya Katonda kye kimbeezaawo, kye kikubeezaawo. Ekigambo kya Katonda kye kiditamininga future yo. Bangi abakaaba amaziga olw'ekigambo kya Katonda. Bangi abatuuse ku buwanguzi nga basanyufu olw'ekigambo kya Katonda. Kigambo oyo, ekigambo ekyo kye njagala olowoozeeko enkya ya leero. Ebigambo ebiwandiikiddwa mu Bayibuli kigambo kya Katonda. Yesu Kristo bw'abanga ye kigambo kya Katonda, nga ye agamba nti akkiriza nze newankubadde afudde aliba mulamu. Ekyo kyategeeza agamba nti empeera y'ekibi kwe kufa. Ekyo kigambo kiva eri Katonda. Oli wa ddembe okikozesa olw'okudduka empeera y'ekibi, oba oli wa ddembe obutakikozesa olw'okuzikirira. Kigambo. Okuba omukristaayo kizingiramu ekisingawo ku kubeera mu kkanisa kyokka, era kizingirawo mu okubeera owa Kristo, kizingiramu okusembeza ekigambo mu bulamu bwaffe, amaanyi ga Katonda n'amagezi ge. Bw'osoma Kolinso ekisooka essula esooka onyolwa 24, omukristaayo ayagala okuba n'amaanyi okukwata Katonda by'ayagala asobola okukikola ng'ayita mu Kristo. Kristo yatuwa obusobozi okwagala, okuba n'ekisa, okuba abalungi, okuba abeesigwa, okuba abeesigika mu bufunze, okubeera omukristaayo. Omuntu yenna bw'aba yeetaaga okutegeera, okumanya omwoyo ogwawula oba okusalawo Kristo ge magezi ga Katonda. Waliwo ekigenda okutambula obubi mu bulamu obwo. Lwaki toyita kigambo kya Katonda mu bulamu obwo? Abantu abamu tuli eyo tusobeddwa. Munnange twekwasa ate ne bajjajjaffe
manya basenga baffe abatusooka oba baatuloga oba ki, no, kubanga tetusembezanga kigambo kya Katonda. Kyetuvudde tubutaabutana bwe tutyo, tubulaabula, tusoberwa. Ekigambo kya Katonda tekiweereddwa mukisa mu bulamu bwaffe. Kigambo kya Katonda Yesu Kristo takkiriziddwa kuyingira mu ffe. Bye tukola, bye tulowooza bitambulira ku magezi gaffe, si magezi ga kigambo kya Katonda Mukama waffe Yesu Kristo. Njagala kutegeeza nti ne bw'onoofuluma enkya ya leero naye ng'otambulidde ku magezi go bikusaze. Tusaba era nsaba Katonda atusaasire oyingizeewo okubeerawo kwa Kristo mu bulamu bwo. Ekigambo kya Katonda kifuge empisa yo, kifuge enneeyisaayo, kifuge amagezi go. Abantu baloze bannaabwe kubanga tebasembezanga Kristo mu bulamu bwabwe. Ekigambo kya Katonda kyogera butereevu ku butya bwe tuteekeddwa okubeera ne baganda baffe nga tukkaanya. Abantu batta bannaabwe kubanga bagaanidde ddala okuteeka ekigambo kya Katonda mu bulamu bwabwe. Abantu tebakyalina ntiisa ya kibi. Ekibi gye kikomye okweyongera okukula n'okusimba amakanda mu bulamu bw'abantu naddala abeeyita Abakristaayo. Omuwandiisi agambye tetwogera bwogezi ku Bukristaayo, tetuteekeddwa kwogera bwogezi ku Bukristaayo, naye ebikolwa byaffe kabirage nti tuli Bakristaayo. Bayibuli egambye nti tetuteekeddwa kwogera bwogezi kigambo, naye tubeere bakozi ba kigambo. Kubanga bwe tunaawulira ekigambo ne tutakukikola nga bwe kyogera, kitegeeza tugenda kuba twerimba. Enkya ya leero omaliridde okukola munno ekitalo. Era baakugambye edduka mu ofiisi ye oteekemu ebirogologo. Era omaliridde oyagala kgenda. Amulala baakuwadde ssente ogenda olyemu munno olukwe obatega obutwa. Ekikutawaanya si kugamba nti oyagala mirembe, ekikutawaanya toyina Kristo mu bulamu bwo. Ssente mmeka z'ogenda okulya zikubeezeewo ng'obulamu bwa munno obugjeewo? Ssente mmeka z'ogenda okuwangaaliramu ku mulimu okugenda kuwangaalirako emyaka emeka ng'olimiridde munno bamugobe odde mu kifo kye? Ogenda kubeerawo ggwe kuwangaala bbanga ki ng'omwana wa munno omaliridde okumutemula? Ekigambo kya Katonda tukisudde. Oli yatta abaana abato naye n'obwenkanya butambula buwenyera tebulabikanga. Buli kiseera waliwo ebitagenda mu maaso, ebigenda mu maaso nga tebiweesa Katonda kitiibwa. Abantu basudde ekigambo kya Katonda. Juzi nalaba omulenzi omuto gwe battira yabadde abba kasimu. Manya yabbye akasawo. Naye bigenda okwetoolola bwe biti nga bamumistakeninze. Naye oli n'akwata olubaawo n'akwata peeva n'akuba munne amutte. Ne weerabira nti naawe waliwo by'okola nga singa bakutegeera, singa gwe wafa na dda. Tusudde ekigambo kya Katonda. Ensi okulabika nga bw'eri kubanga tusudde ekigambo kya Katonda. Ensi okulabika ng'eweddemu essuubi, abantu nga tebakyayina kisa, abantu nga tebakyayina nsonyi, abantu nga bafuuse ebyenyinyalwa. Tusudde ekigambo kya Katonda. Mwannyinaze andaba.
Lwaki weeyisa bw'otyo? Lwaki omaliridde okukola ebintu ebyo? Oyite bute? Ng'ensi yonna eraba otambule nga tuyambadde. You lack the word of God. Lwaki otuuka ku ekyo muvubuka? Okwagala okufuuka ekisekererwa. Ate sitaani atukoze bubi kubanga kati gwe mu bugwagwa bw'omwo mw'otambulira mw'olowooleza nti oli mugezi. Amagezi gava mu kigambo kya Katonda. Weekebere mwannyinaze, weekebere muganda wange. Obanga by'okola tebitambula ng'ekigambo kya Katonda bwe kiri, musabe akusonyiwa, omwegayirira akuwa amagezi okusobola okwawula ekirungi ku kibi, kubanga oyo yekigambo kya Katonda y'ensibuko y'amagezi gaffe. Katonda yatonda eggulu n'ensi ng'akozesa ekigambo. Nsaba atonde bujja obulamu bwange, obulamu bwo ng'era akozesa kigambo. Tulyoke tulabe omukisa mu maaso ge ku Yesu Kristo Mukama waffe. Nkwagaliza ekiseera ekirungi, nkwagaliza n'olunaku olulungi, n'emikisa Mukama gy'asuubiza abamwesiga gitambule naawe. Katwebaze. Katonda waffe omwagalwa, oli wa kisa, oli mulungi, oli mwesigwa. Otwagadde awatali bukwakkulizo, otwagadde n'omukwano ogutaliiko kkomo. N'enkya ya leero otubikkulidde n'otugamba nti kigambo kyo omwana we Yesu Kristo ge mazima, ge magezi, bwe bulamu. Ekyo tukirabyeko n'amaaso gaffe, kubanga ensi gye tukomye okusuula ekigambo kyo, gye tukomye okwogera obwogezi ku Yesu ne tutakola by'ayagala, gye tukomye okusaasaana, gye tukomye okulaba ebyanaamiriza, gye tukomye okulaba amawano nga geetooloolera mu bulamu bwaffe, n'abamu baweddemu essuubi, ebyembi n'abamu baluguzeemu obulamu lwa kusuulawo kigambo kyo. Ffe abategedde enkya ya leero katubeere abaleeta enkyukakyuka mu bulamu bw'abantu, okusookera mu bulamu bwaffe, mu bulamu bwa nnyumba ze tubeeramu, n'abantu be tuwangaala nabo, mu bulamu bw'abantu be ku mirimu gyaffe, ne byonna gye tuwangaalira, tubeere ba agenti b'enkyukakyuka olw'okuzzaawo amaanyi n'obuyinza bw'ekigambo kya Katonda mu bulamu bwaffe. Tukwegayiridde Katonda, tusaasire mu ebyo bye tulabiseemu nga tetuli batukuvu, naye ebyo ebikuweeseza ekitiibwa tubirabemu omukisa. Nsaba omukisa gwo gubeere wamu naffe ne bonna ababaddewo obutereevu ku TV eno nga bayiga naffe, omukisa gwo gubeere wamu nabo mu Yesu Kristo Mukama waffe. Amiina. Okwogera ne Katonda buli ku makya y'ensula ennamu ekulukutira mu bulamu bwaffe ne tufuna amaanyi agatuyamba okuyita mu lunaku lwonna. Funa amaanyi nga tonnafuluma nnyumba yo.